Amuria, you told me you booked an Ekuzu village. No. I told you what? Say that again while looking at me. You talked of an Ekuzu village. Who, me? Your team. Who, me? Which team? The team you are moving with. Information on the ground. The places that they have suggested for you, landmark, is opposite the market, which is a busy place. Sir, I am not going to buy anything in the market. I am going to the hotel to sleep. They don't want you to buy. They want to regulate people in the market, not you to buy things in the market. They are not going to the market. I am going to my hotel to sleep. They are looking at how do you move the market where people are many doing other businesses. It is 10 in the night. It is 17 minutes past 10, sir. The town view that you have booked for your hotel, as you say, past 10 it is also in the middle. Fe aba Rosemary Beddings tukuletedde kalonda yenna ow'omu kisenge wamu n'ow'omu nnyumba. Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi okuliraana ebitaala nga wakaviira ddala ku mafuta ga rubisi ngadde Namuŋŋoona. Tukuletedde kalonda omuli bed covers ez'omutindo, blankets ez'omutindo, suitcases ennungi, amasuuka amalungi, neeti mu buli sayizi, mattress protectors, kuno kw'ossa emifaliso egitalumya mugongo, ebitanda eby'omulembe n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tukubireko ku nnamba z'essimu 070 77 59 71 oba otusanga e Kasubi ate nga tudelivaringa Rosemary Beddings, your home of comfort. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and don't necessarily reflect the views and positions of this channel. The channel cannot be held accountable for any views expressed during this program. Kale kusema official yonna gy'osinzira okuba nga ate otulaba tukwebaza okubeera nga ate otwegasseeko n'olunaku olwaleero yonna gy'osinzira okuba nga ate otulaba tukusaba okwongera okutuwa subscription button eyo okwongera okuba nga ate ofuna videos ezifaanaganako bwe ziti. Tuba tuyingiddewo ate ne update roundup okusinziira ku ebiba bigenda mu maaso okubeera nga ate bitambula ate mu current affairs ate ne mu bintu ebirala bingi nnyo. Ennaku zo tutunula nnyo mu ebyo bitambula mu kunoonya akalulu. Ennaku zo tubadde tetujja tubadde tulinamu obuzibuzibu naye tukkiriza nti bwasobodde okuba nga buggwa kakati weetuli ate tusobole okuba nga ensonga tugikwasaganyiza ddala bulungi. Bannaffe aba Azul Tours and Travel basange ku Kyengera Mall bakutegeeza nti nno festive season eno gweyagala okutambulamu ne famire yo be bantu abatuufu bw'oba olina okwekwata bakuyambeko okusobola okukutambuza ate gwe n'omuntu oba naawe wekka. Tugamba tuli mu season ya World Cup abagala ogenda mu America okulaba World Cup osobola okuba nga ate oteekamu kati tomanya oyinza okubeera na mukisa waabo abagenda okugenda okulaba World Cup. Ffe byonna mu Azulu ffe tugenda okuyamba okusobola okuba nga tukuyamba okugoba ku visa ate esobole okuvaayo ofune omukisa ogutambula. Kuba ku namba zaffe ez'essimu oba jjangu Ekyengera Mall okusobola okuba nga ate ebisingawo obitegeera mu mbeera efaanaganako ddala bwetyo. Internet nsaba ebeera ya Airtel Unlimited Extreme Internet kuva bannaffe aba Airtel gye tukozeseza ddala okubeera nga tetu-streaminga tu-uploadinga nga ne tu-downloadinga internet edduka ku speed eya yiriiri ate nga tukutegeeza nti nno internet packages zaffe zijja ne free calls saako ne free SMSs. So gwe wenna eyeetaaga okuba nga ate okozesa internet kozeseza ddala eyaffe eya internet eya Airtel togenda kuddamu kuba nga ate wejjusa. Mbaaniriza ate olunaku olwaleero. Kakati mu lunaku olwaleero engeri y'essaabawadde trail tugenda kola recap ya events ezimu ezabadde olunaku lw'ejjo naddala Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'atambula okunoonya akalulu mu bitundu bya Teso sub-region. Kakati yabadde alina kubeera Kapere Byong ng'alina kubeera Katakwi saako ne mu bitundu ebya Amuliya district 3 zebadde alina okuba nga ate akubamu campaign. Kakati okusinziira nga bwe kyalabise Robert Kyagulanyi Ssentamu yafunye obuzibu okuyingira town ey'e Katakwi oluvannyuma lw'okutandika okuwanyisiganya ebigambo
ate ne yaduumidde abasirikale mu bitundu ebya side ezeeyo. Kakati okusinziira ku musirikale ye yabadde agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde alignment okukuba olukuŋŋaana mu bitundu ebimu nga tekimwetaagisa kuyingira kibuga. Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agamba nti ndimment kubeera katakwi ekibuga nsobola okukiyingira. Kakati waliwo obuzibu obuliwo nga presidential candidate Electoral Commission yamugazeetinga okubeera mu district. Yes, nsobola okubeera nga ndimment kubeera mu Kampala kaŋŋambe Nakivubo. Naye amakubo agantuuse Nakivubo kati poliisi n'ekuseetingira luutu. Kati jjukira bino ebitundu bya mu byalo nti ab'opposition gundi argument yaabwe eri nti nno gavumenti bwejja mubawa unlimited access. Ffe we tujja mutulimitinga. Jjukira ekituleeta mu bitundu byammwe kukuba campaign kutuukirira abantu. Kakati nze we mundeeta ne munkiibya ne mumpisa eyo mu bukubokubo ngwe ku venue. Almost nga n'abantu beno tebaategedde na kutegeera nti nno mu kibuga mwendi. Kati nsobola okuba nga yes venue mmanyi weeri naye kansooke mpiteko mu bantu. Ekyokubiri mu campaign olwo kibayita stopovers era ng'osobola regulated by time. Ti stopover eyo tesukka ddakiika 3 oba 5. Nti kituufu waliwo abantu abasobola okuba nga bamanyi nti ngenda kujja naye nga tebajja kusobola kujja mu campaign kubanga bali ku mirimu gyabwe. Naye mbaako stopover gyenkuba n'enjogera nabo eddakiika 3 ate nga bo bawulira message yange then abaagala okufuna message yange mu bujjuvu ne bajja ku venue. Kakati baalimu okukkiriziganya n'omukulu onera okukakkana ng'afunye pepper spray ng'agezaako okubeera ng'afuuyira mu drone era n'ebyuma byasuse ne biwambibwa but later on ne bamala ne babimuddiza. Era Robert Kyagulanyi Ssentamu oyinza okugamba nti Kataku yagiyingizza maanyi na kifuba era n'atasula kugenda ku venue. Yabadde eri gazette yabadde alina okusooka okukuba olukuŋŋaana. Kakati awo ye yabadde nga intro nti kyandibanga campaign ez'olwaleero zigenda kubaamu okulya n'okkomba essowaani ziyinza obutabeera nnyangu kubanga omuduumizi ekisooka yalabisenga mukambwemu. Ekyokubiri ne Kyagulanyi n'alabika nga tagenda kukkiriza kunyigirwa mu ttooke. Kati awe twatandikidde olunaku olw'eggulu. Sooka ompeewo katono awo. I am supposed to be campaigning here. Well, now that the people think you're even shy because what you're doing is wrong. This is wrong. This is wrong, my brother. You are doing the wrong thing. You are doing the wrong thing. This is wrong that you're doing. It is illegal. You have no power to limit my time here. I can talk to the people of Akaabye the whole day if I want. I can be here the whole day if I want. Because the Electoral Commission knows that I'm supposed to be here. No. Can you imagine I'm fighting with a police officer? Okay, I found the what have I done wrong? I have the right to talk to the people. I have the right to talk to the people. Akaabye, leave our sound alone. Stop the music. Blood Magical music. I want to talk to the people of Akaabye. Now imagine, look at what the police is doing. Look at the police. Why are you pepper spraying our car? Why are you doing all that injustice? Why are you behaving in a criminal manner? See what the police is doing. Byabadde ate mu kibuga kakati anyway byonna byamaze ne biggwa bulungi Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yasobodde okugenda yagenzeeyo era bw'atyo n'awenja akalulu kakati era mu bufunze Katakwi ne Kapela Byong yasobodde okubeera ng'azituukamu wadde nga olukuŋŋaana lw'e Katakwi terwasobodde kubeerawo but Kapela Byong yasobodde okuba ng'ate asisinkana abantu era n'abawa obubaka kakati
ebyo byonna bigenda okumaliriza okuba nga biggwa obudde bwabadde bumaze okuba nga bugenda nga ne bw'aba atuuse mu Amuliya ayinza obutasobola kukuba kampeyini naye obudde bwabadde bukyaliyo kakati bw'atyo bati Kyagulanyi Ssentamu neyeeteeka mu ddene okusobola okubeera nga ate ayolekera ebitundu ebya Amuliya. Kakati Kyagulanyi bwe yatuuse mu katoogo akamu bitundu ebimanyiddwa nga Amacu, awo we yasanze bannaffe ab'ebyokwerinda nga bamusazeeko oba nga bamukiise emmotoka wazindaba 1, 2, 3, 4. Kakati kano akatoogo ke kabadde kalina okumuconnectinga ku kkubo eryabadde limutuusa mu Amuliya. By the time we yatuukidde wano ng'obudde bukyali bwa misana naye nga oyinza okukkiriziganya nange nti obudde obukuba kampeyini osanga bwali tebujja mumusobozesa kutuuka mu Amuliya. Naye manyi tuba tuli mukana akalulu tulina amateeka ga mirundi ebiri agatufuga amateeka g'eggwanga n'amateeka g'okulonda. Okusinza ku mateeka g'okulonda, presidential candidate tagwanidde kunoonya kalulu kusukka ku ssaawa 12. Wabula ate nga Munnayuganda alina eddembe okwegazaanyiza mu ggwanga lyonna. Kakati wadde nga presidential candidate obudde buyinza okuba nga bumuweddeko obunoonya akalulu naye ataasigala Munnayuganda asobola okwegazaanyiza mu boundaries z'eggwanga obulungi. Kakati kitegeeza nti nno okumublockinga okumulemesa okugenda mu Amuliya ne bw'oba tokwotinze mateeka ga kikakiko ka byakulonda osobola okukwotinga amateeka ate ag'eddembe ly'obuntu nti bw'aba nga is a full citizen of this country lwaki oba omulemesa okwaccessinga ekitundu ekimu eky'eggwanga. But ab'ebyokwerinda awo twabaddewo ndowooza zikaffe eyinza okuba yeesise okuva ku ssaawa nga 11 n'ekitundu paka ssaawa nga 2 n'ekitundu nga Kyagulanyi ali awo n'ab'ebyokwerinda nga tewali anyega munne. But after some time baamaze ne bejjulula ne bavaawo era bw'atyo bati Kyagulanyi Ssentamu ne bamukkiriza okusobola okubeera nga ate agenda mu maaso okuba nga atambula. Kakati mu nzikiriziganya eyabaddewo Kyagulanyi badde agamba nti nze bwe mba sisobodde kukuba kampeyini mu Amuliya mundeke ngende mu Amuliya kubanga gye nabuukinze wooteeri gye njagala okusula. Okusinziira ku nteekateeka gye tulabyeko either Kyagulanyi asula mu district mwasembye okukuba kampeyini naddala oba agenza outside Kampala oba afuna host town or city wasula. For example nti we yabadde mu Toro sub-region ndowooza okuleka olunaku olwasembayo lwe yakuba Kamwenge n'akuba Ibanda n'akubiramu ne Kitagwenda. Was it Kitagwenda? Sijjukira. I think it is Kitagwenda. Lwe mulundi gwakaga wataasula Fort Portal n'ebitundu byonna ebbanga lyamala mu Toro sub-region yasulanga 40. Kati n'ogamba nti awo yakuba enkambi nga host area wasula asula 40. Olumu n'agamba nti ngeri gye ndi wano kansule wano wenja okusimbula neeyongereyo. For example bwe yali mu Kalamojja teyasobola kutuuka Kalenga naye n'avuga n'atuuka e Kalenga n'asimbula n'ava e Kalenga ne yeeyongerayo mu bitundu ebirala. Era kye yakola Malakya abadde abikolanga mu bitundu. So kakala okusinziira ku nteekateeka yaabwe yabadde alina okusula mu Amuliya then ave mu Amuliya asobola okugenda Esserere then ayingire ne Soroti City. Kakati okusinziira ku scavo gy'engula ze yabaddewo poliisi ekyo n'ekigaana n'emugaana okusula mu Amuliya. Now according to Kyagulanyi bw'atyo n'ategeeza ttiimu ye egende Soroti mu buukingire wayinza okusula. Baadde bamaze okukkiriziganya ne poliisi nti Amuliya togendayo kubanga budde bwa kampeyini bwawedde genda osule Soroti. Era bw'atyo bati Kyagulanyi Ssentamu n'asimbula ne ttiimu ye. Kakati mu kusimbula ne ttiimu ye yabadde abuze eddakiika zadde wakati wa 5 ku 7 okusobola okubeera nga atayingira ekibuga Soroti ate era n'asanga roadblock endala. N'asanga roadblock endala. Kakati ku roadblock okwo nga waliwo okukubagana empawa. Omukulu oli gwe nakulaze eyabadde aduumira ng'agamba Kyagulanyi nti nno okusinziira ku kye nakkiriziganyiza ne advance team yo. Jjukira advance team ya Kyagulanyi
agibuulira on a short notice ng'olugendo lwa Amulia lulinnyiddwamu eggere nti kakati mudduke mugende e Soroti. Oba otegeera bulungi. Kakati ate aduumira agamba nti nayogedde ne advance team yo kyokka ng'agamba nti yayogedde ne advance team ye ate obwedda yali omu ku basirikale obwedda abataayiza Kyagulanyi butagenda mu Amulia. Kakati ng'omusirikale ono yagamba nti nno ku kye twakkiriziganyizza ne advance team yo nti bw'ogenda e Soroti tosula wakati mu kibuga, sula bweru waakyo. Kyagulanyi amugamba wayogedde ne advance team ki? Kyagulanyi amugamba nti nze advance team yange ekulibwa Dr. Kanabi era Dr. Kanabi gwenjogerako already ali ku venue aninze okusobola oku like to set me okunye to welcome me into the hotel yakoze eki yamaze okubuukinga. We wasose so kompao nga omusirikale yalumiriza yayogedde na advance team. Kyagulanyi alumiriza nti advance team kiri wayogedde naye nga advance team gye natumye oluvannyuma nga munemesezza okugenda mu Amulia already eri ku venue. Kakati advance team yo yabuukinze wooteri ki etali eno ba Dr. Kanabi gye bali. Yeah. You told me you booked a Nekuzu village. No. I told you what? Listen to me. Say that again while looking at me. You talked of a Nekuzu village. Who, me? Your team. Who, me? Which team? The team you're moving with. You The know one you who I were was lying. leading- You were talking How to do I me. lie? You have been talking to me. When I was leading Listen you from to me, when I was officer. leading you from there. You see, now you're lying and you're Listen looking to at me. me. When I was leading- was supposed. Now, I have want you to- come to argue or to? I just want to sleep. I booked a hotel. the problem- I booked a hotel in Amoria. You blocked me from sleeping in Amoria. You said I go and sleep in Soroti. In Soroti, My okay. advance team came and booked a hotel. My hotel is there waiting for me. Now, you are It right is when you- 10 you- o'clock. you are right. Allow me to go and sleep, please. You are right when you tell me your advance team came I and just booked your hotel. want to Your sleep. advance team told me that Which very team. advance team? Now, which advance No. team did you send? My friend. You have just told me you have sent the advance The team. organizing secretary of my team want is us to at be my clear. hotel right now. If, Okay? when they told me that you are coming and we should Who leave told you you in what? the- You are talking to your me now. advance team. My advance team is Dr. Cannabis is at my hotel right now. Is waiting for me, and you're blocking And me. they were also communicating that they are doctors. Communicating to who? So can we? Do you think they're still there? Yes, sir. Yes, allow me. You follow me. Let us go there. That is what I've been asking all along. Okay, the time we have taken here. Let Mr. Kanabi come here. Can you imagine? I'm just about 5 minutes to the hotel, and you block the road. Unblock the road. Follow me with your police. Lead me to my. Kitegeeza nti akalipo omusirikale kabadde ataddewo ako Kyagulanyi n'akabuuka. Kakati ndowooza omusirikale agenda okulaba nga talina excuse. N'agamba kakati amazima googerwa. Awo omusirikale bw'ayogera ni kakati ekituufu kiri bwe kiti. Ekyamazima nti kati Dr. Kanabi babadde babuukinga wooteri. Babuukinze wooteri ng'erinaanye akatale. Jjukira Robert Kyagulanyi Ssentamu ebbanga yonna bw'asula wabweru wa Kampala. Ebitundu ebyo gy'abaasuze abavubuka mu bitundu ebyo bakeera kwekuluumulula kugenda awo w'aba yasuze okusobola okukola ki okumubuuzaako oba okumusiibula ng'agenda gy'alina okukuba kampeyini. Ekyo mwakiraba e Hoima, mwakiraba e Busia, mwakiraba e Jjinja, abadde ng'akikola mu bitundu ebyenjawulo. Kaakati erabika intelligence y'abasajja nga bakigwamu nti omusajja kituufu abuukinze wooteri e Soroti ffeffe nnyini gye twamusindise. Ebyembi gwagenza okubuukinga ate abuukinze kumpi n'akatale. Essaawa zino budde bwa kiro naye ejjukira alina kuvaawo nga bukedde. Kitegeeza by the time wanaagenda okusiibulira owaanaafulumira okugenda esserera agenda kusanga akatale kajjudde abantu kati bw'ogattako n'abo abana abazze okumulaba kitegeeza nti nno agenda kuba ne namungi w'omuntu ki mungi. Omusirikale amaliriza amazima agakoze eki agoogedde. Naye wakati sokompa ekyo sokompa. Sir, the town view that you have, one, you are that person that is protected, and you are that person who is using Electoral Commission
law or act. And the same police that is also regulating you using the Electoral Commission Act. According to the information on the ground, the places that they have suggested for you, landmark, is opposite the market, which is a busy place. Sir, I am not going to buy anything in the market. Let me I am first going finish. to the hotel to sleep. They don't want you to buy. They want to regulate people in the market, not you to buy things in the market. They are not going to the market. I am going to my hotel to sleep. They are looking at how do you move the market where people are many doing other businesses. It is 10 in the night. It is 17 minutes past 10, sir. The town view that you have booked for your hotel, as you say, past it 10 is also in the middle of the city, sir, near the I market. am not going so anywhere. I'm going inside my hotel. Can we look at a station for that? Sir, you are the man that has been following me everywhere I go. You know I sleep in hotels. I don't sleep in bushes. I don't know why today you are blocking me from entering the hotel. What do you want to do to me? You are failing to. I've been moving with you, and you had good coordination with inside my car. The problem, you want me to listen to you, don't listen to me. And you are sure that I've been moving with you. I have been moving you, and you have been moving very well, coordinating with the police on the ground. And then you agree on the venue. But here you are trying to agree with the police on the ground. I have never agreed with you where I sleep. It is my right. But you agree with police. Even me, you've never agreed with me. Yes. I agreed with you. But you agreed with the territory police. With who? This is where I'm going to sleep. And you eventually go there. Sir, I book my hotel. And I go there. And that... Tell your people to stop spraying us with pepper spray. Let's first stop. Can you mute your microphone, guys? Mute your microphone. Let's stop. Let's get a solution. Why are they doing this? Embeera eriwo yakufuuyira bannamawulire kamulali mutawuliriza ligenda. Akati it looks like abasirikale baali tebaagala argument eno okubeera recorded. Kakati ne bayisa mu baamawulire awo. Omwana yangambye wakati nga Kyagulanyi ayogera, omwana yazze ng'akuba omanyi nga oli afuuyira ensiri. Yeno okumaliriza nga baali tebaagala ndowooza baamawulire kupiikinga discussion eni yabadde wakati wa mwami Kyagulanyi naani n'omuduumizi wa poliisi yabadde ali mu operation eyo. Actually olunaku olw'ejjo Mukiibi yabaddewo ne Mukiibi teyakoze yabadde agoberera bugoberezi abaduumizi be baali bagenda maaso nga bakwasaganya omulimu. So kakati pepper spray awinza okugamba nti nno ate yataataakanyiza enkola y'emirimu nga bwe gyabadde because okwogerezanya kwali kukyagenda mu maaso we baakubye pepper spray mwami Kyagulanyi ne yeggalira mu mmotoka. Kakati poliisi n'amagye kye baali tebaagala Kyagulanyi kwe kuvuga emmotoka ye okuyingira ekibuga. Mu kaseera ako abantu baali batandise okubanga yabadde abuzaayo eddakiika ntono era we yabadde actually nga kibuga ng'ekibuga for example oba oyingira Kampala ayinza okuba yabadde ali Wandegeya kati naawe wennyini nga waliwo abantu ng'abantu olwedde weebali abantu baali batandise okuwera. Kati nga poliisi waleyaayo nti omusajja singa atwesolosa n'afuluma n'atuvaako wano n'agenda n'asula ku wooteri ebiddako enkya tuyinza okulemererwa obikola ki obinnyonnyola. Kakati ekisooka abantu abadde batandise okuwera abantu abadde batandise okwetuuma mu kifo nga buli kubanga ajjukira buli yabadde atandise okuwulira nti no Kyagulanyi bamusibidde wali baali batandise okujja okulaba lwaki omusajja bakola ki bamulemesa. Era katijjukira ne kamera weeziri awo TV kuba katijjukira wano yatuuse okusaaza abadde nga 3 kitundu. Kakati TV zonna ez'amawulire za capturinze this event on TV kitegeeza nti ku bulletin z'essaawa 3 baali batamaze omukavalinga nti Kyagulanyi abadde ayingira slot ne bamublockinga. Bulletin z'essaawa 4 nazo zaali zimaze omukavalinga ne social media nga mwe gatandise okutambula kati abantu batandika okujja. Now poliisi etandika okubakasuka mu tear gas okubagumbulula. Kakati kye sinnategeera was it intentional or it was a straight tear gas can? Kuba byonna bibiri bisoboka. It was either intentional oba kaaba pasuseko kubanga kyabaddewo mu kaseera nga poliisi egezaako okugumbulula abantu bano.
wadde ng'abantu abo babadde ku mabbali tebabadde ku sayidi ya mmotoka ya Mwami Kyagulanyi baadde balengera from distance. Naye mu kaseera nga poliisi egumbulula abantu ate emmotoka ya Mwami Kyagulanyi wawulira ekintu ekibwatukira wansi mu sekendi nga 10 omukka gwatandise okulabwa ogwa tiyagaasi nga gufa wansi w'emmotoka ya Mwami Kyagulanyi. Jjukira yeggalidde munda olwa pepper spray. Kale jjukira emmotoka bagikwe emmotoka ezo abavugiddeko abavugira emmotoka mu bitundu ebyenfuufu ogenda okebera wansi w'emitti egyo osanga waliyo enfuufu. Kitegeeza nti emmotoka eyo wadde nga bazibikka naye wansi ziba zisobola okuyingiza ekintu. Waba zisobola okuyingiza ekiva wansi ekintu bakikuba nga kiva wansi kiba kisobola okuyingira. Era waayiseewo akaseera katono Mwami Kyagulanyi yalabiddwako nga ggudde emmotoka ng'ayasimula. Kitegeeza nti katiyagaasi either mu bugenderevu sigenda kusalawo bakigendere oba sikigendere kubanga abantu abadde bakubwamu tiyagaasi babadde across ng'emmotoka eri sayidi eno. Kakati ekibuuzo katiyagaasi kaba kawandagadde katya obutakuba eri mu bantu ne kagwa wansi w'emmotoka ya Kyagulanyi. Kakati ekibuuzo kabadde kagendere bali kazze buzi by mistake ekyo teryamanyi but ekisinga obukulu nti kagudde wansi okukananga tiyagaasi agenze waggulu mu mmotoka ya Kyagulanyi mwebadde ne driver we. Era mu kaseera katono twabalabye batandise okufeesa so kumpeeko kati katono awo. Waliwo ekibwatuse tetumanyi ki tiyagaasi bagikubyemu tiyagaasi wansi efubutukamu omukka tekimanyiddwa abali munda bali mu mbeera ki poliisi ekakubyeyo mu kiseera kino gwe mukka gwolaba ogufubutukayo Kyagulanyi bw'ati afulumayo mu mmotoka tali mu mbeera nnungi olwa tiyagaasi akubiddwa. Atulaba tuli butereevu ku BBS Telefayina embeera bwetyo bweri nga Robert Kyagulanyi Ssentamu kaakati amaze okuba nti addamu okutuula mu mmotoka bagikubye mu tiyagaasi naggulawo n'afuluma ate oluvannyuma w'embeera okukakkana azzeemu n'ayingira mmotoka ye naye nga bba basirikale mu kiseera kino bagezaako. Bino byonna bigenda okubaawo ng'olwedde poliisi yamaze dda okutema empenda kubanga wali bwe nagambidde nti ekigendererwa kyabwe babadde tebaagala ayingire kibuga. Kakati nga bamalirivu okukola kyonna to make sure that tayingira kibuga. Kati mu nteekateeka yaabwe ono tiyagaasi yazze buzzi wakati maybe bw'ebanga teyabadde mugenderera yabadde ali kuba abantu baali batandise kuwera. Waba yabadde mugendera osanga yabadde ali ku dispersinga b'amawulire babadde beetoolodde emmotoka ya Kyagulanyi kubanga kakati oluvannyuma tiyagaasi ekisooka ekyasoose enteekateeka olwedde yabadde weeri baleese ekimotoka kino ekikuba amazzi ne bakisembeza okumpi n'emmotoka ya Kyagulanyi. Abasirikale abapoliisi ne balabibwa nga beetooloozebbwa emmotoka ya Kyagulanyi. Twabadde tukyali awo twagenze okulaba nga batandise okuggyayo emiguwa ekigendererwa nga baagala kutisika mmotoka eno. Abamu baali bagamba baali bagisika gitwala ku poliisi abalala nga bagamba poliisi eyagala kusika mmotoka ya Kyagulanyi egitwaleyo ku wooteeri we bawulira nti waagwanidde okukola ki okusula naye nga tagenze eri mu kibuga gy'abadde ayagala okugenda okusula. Kaakati awo abantu basigala nga bali confused emmotoka bagenda kugisika tebagenda kukisika. Ekyokubiri singa abasika emmotoka eno Kyagulanyi anaagisigalamu ne driver we oba anaagibuukamu ne batwala mmotoka nkalu. Oba okategeera. But around that time ali bagenze okulaba nga Kyagulanyi emmotoka bagikyusa actually tebagikyusa nga bagizze emabega emmotoka yabadde egikiise emabega ng'evuddeyo bwatu Kyagulanyi n'avuga emmotoka ate nadda emabega eddakiika nga 7 okuva we yabadde ali ng'anaatera okuyingira tawuni y'e Soroti. So kompeeko awo ate nga baagala okutandika okusika emmotoka. Alaba BBS Telefayina mu kiseera kino bamaze okuleeta ekimotoka ekifukirira amazzi atugoberera
poliisi emaze okuleeta ekimotoka kyayo ekifukirira amazzi eiza bagenda kukuba amazzi oba kusika mmotoka ekirowoozebwa nti ekigenda okusika mmotoka eno okugitwala ku poliisi. Kabangali z'amagye zongera okwekiika mmotoka ya Kyagulanyi. Kakati emmotoka eyo gy'olengerako amataala naye emaze okuba nti ereetebwa nti mpaawo kiddako okuggyako okusika mmotoka eno. Abasirikale bongedde okuba nti bagyebulungulula era nga bw'olaba ekifaananyi ekyo mu kiseera kino poliisi emaze okuleeta ekijegere okusika mmotoka eno okugitwala ku poliisi. Mbeera bwetyo bweri wano mu kibuga Soroti. Poliisi emaze okuleeta olujegere okuba nti esika mmotoka eno okugitwala ku poliisi. Mmotoka ya so ebyo bwe bityo bwe byawedde. Kakati byonna kati ng'ebyo bigenda mu maaso, ekibuuzo kyabadde kimu: ani avunaanyizibwa mu kubuukingira presidential candidate wagenda okusula, era biki ebitunuulibwa ng'obuukinga ekifo presidential candidate w'alina okukola ki okusula? Kubanga okusinziira ku ttiimu, ekisooka lwaki baagala nnyo okusula wakati mu kibuga security. Oba okitegeera nti at least security ya wakati mu kibuga eri guaranteed than ebifo ebyesudde wabweru w'ekibuga. Kyolowooza nti nno tekikolera presidential candidate yekka, ne government kigikolera lwa nsonga nti singa presidential candidate oyo aba yagenze mu kunoonya akalulu n'afunirayo obuzibu, engeri gye tuli mu kaseera ak'okuvukanya n'ak'okubiisanya, gavumenti eyinza okufuna obuzibu okwesambajja ebyakoleddwa wadde ng'esobola obba nga tebiina mu mukono yadde. So kakati kino kiri 50-50. Kiyamba gavumenti, kiyamba ne presidential candidate. Presidential candidate bw'asalawo wawaasula, ekisooka buli kimu kiba kidda gy'ali nti wadde gavumenti kigikakatako okukuuma abantu n'ebyabwe, naye at least just singa wabaawo ekitatambudde bulungi, buli omu agamba nti naye presidential candidate yakyerondedde. Naye singa olondera presidential candidate ekifo n'abaako ekimugwako, oyinza obutasobola kuva mu kubeera kitundutundu kwekyo ekyamuguddeko mu kifo kye wamulondedde. Naye ekyokubiri nti kiyinza okubeera ekizibu omuntu oyo okubeera comfortable mu kifo ekyo. Lwaki? Nti ekisooka mu kunoonya akalulu, of course obeera ne nga bw'owulidde nti nno mwami Kanaabi ye organizing secretary w'ekibiina kya National Unity Platform era ne mweno trail yakulira mbera advance team ye ng'ayambibwako ba leaders okuva mu bitundu ebyo gy'abaalaze. Kakati buli bamaliza campaign, of course they need to strategize for the next campaign. Jukira this is competition. Kakati kiyinza okuwa bano obuzibu mu their private meetings ze baba nazo nga tebannatandika kutambula, okukkiririza mu bifo mwe mbalondedde. Bayinza okulowooza nti bamwe abatezeemu amaloboozi, okuwuliriza amaloboozi ga bino ebifaanaganako bwe bityo. So it is a bit difficult okupasuweddinga presidential candidate okukkiriziganya ne security okumulondera ekifo. Ekisooka kulwa security ye, ekyokubiri ne privacy ye, nti ayinza okutwala obbanga ddene okukkiririza mu ekyo. Era waliwo abamu ababadde bawa opinion yaabwe later on Kyagulanyi ng'atuuse we yasuze nga bagamba nti tetukirabangako poliisi kutandika kusalirawo deep presidential candidate w'alina okusula. Kubanga jjukira okusinziira ku nteekateeka eyasoose abadde alina kusula amuliya, poliisi n'emulemesa ne bateekinga time. Jjukira eri woteeri ebeera booked ne ssente ziba ziteereddwayo. Bateekinga time negamba kale bwe batuganye eyo tugende Soroti. Ne bakwata seete endala ne babookinga woteeri. Ate era poliisi n'ekizuula nti ate era yo teri convenient n'ekifo kye baali babookinze, nakyo ne bakisazaamu. Ekyeza NUP yasasudde woteeri 3, 2 n'etazikozesa, n'ekozesa woteeri eyasembyeyo.
so mpo mukuru oyo ng'atuwa ekirowoozo kye ku ky'okusazaamu ekya bannaffe ab'ebyokwerinda okwagala okusalirawo Kyagulanyi wa bw'alina okusula. All people were able to go and forge a narrative that part of the whole people were able to go and forge a narrative that part of the National Unity Platform, with myself inclusive, had gone ahead of the president to book accommodation in a different hotel. Aware of how big security to the president is very important, we could not, at our level, we have no authority, we have no power to go and decide on where the president resides. For his own security, we have respect on the fact that the president has every right it takes to choose where he goes to sleep, because he has an advanced team which feeds him with all the intelligence that it takes with where he goes to sleep. So while we were locked up at Otuchopi, they had already crafted a route where they wanted to force the president to take, because in their mind, they believe they have absolute right to choose for the president where to go and sleep. But being something that is lawful, the president has liberty and every right to choose where he is supposed to. All people were able to go and Millennial Logistics and Outsourcing be bannoggwa omusuubuzi ali e Uganda ng'oyagala okutumya emmaali okuva e China ekutuukeko ku mulyango. Aba Millennial Logistics and Outsourcing bakuguliza emmaali okuva e China nga ne bw'oba oyagala kugula butereevu okuva ku kkolero gw'oyogera bwogezi ky'oyagala nga bo banyeenya ngobero. Emmaali ne bw'eba ejjira ku nnyonyi oba ku mazzi bo bagitikka ate nno ne bagituusa nga nnamba ne bakwewaza okuyombera enkolo. Bano bw'obakwasa emmaali yo oba obakwasizza kibyago okuserengeta mu Nkulubagga kubanga ekuumwa bulungi okuva gy'eva okutuuka gy'eraga. Ennamba z'essimu zino bw'ozikoonako onooba weewonyezza embeera ya kirazamwoyo ng'ebbwa eridda mu nkovu. Kusema official yonna gy'osinzira okubanga ate otulaba webale kubanga ate otwegasseeko n'olunaku olwaleero. Tukyagenda mu maaso kubanga tuyita mu bintu eby'enjawulo ebyabaddewo olunaku olw'eggulo. Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde ali mu lugendo lwe ate mu kunoonya akalulu. Kaakati mu statement yabwe bannaffe ab'ebyokwerinda baatuwadde of course statement okuva olunaku gye lwatandikidde naye nsa tugenda kukozesaako bwe bannyonnyodde kubanga jjukira yasookedde Katakwi n'agende Kaperabyong then yabadde alina okweyongerayo mu Amuliya. Kakati twagala tumanye ki ekyaganye Kyagulanyi okuva mu Kaperabyong okugenda mu Amuliya. Poliisi yatuwaddewo statement. So kompeeko tulabe. Yagambye Honorable Kyagulanyi arrived at Kaperabyong Primary School at about saa 11 and the rally ended at around saa 11:05. Due to time constraint, the candidate did not proceed to Amuliya district to conduct the scheduled campaign rally. By the time activities concluded in Kaperabyong, it was past saa 12, which is beyond the authorized campaign time. After the Kaperabyong rally, Honorable Robert Kyagulanyi was guided to use the Kaperabyong Pada Road. Upon reaching the Akowa Amuliya Road, security advised him to use the Okawa or Kotimet Abiryebiria Wera town to Soroti for safety and compliance purpose. The candidate declined this guidance and instead packed, stating his intention to proceed to Amuliya town, which was declined by security agencies as it was outside the authorized campaign time. Otegedde bulungi nti we yatuuse bagambye nti after Kaperabyong rally, Honorable Kyagulanyi was guided to use the Kaperabyong Pada Road. Upon reaching Okawa Amuliya Road, security advised him to use the Okawa or Kotomit Abirelele Were town to Soroti Road for safety and compliance. Kakati bo bagamba nti no babadde bagayirinze Kyagulanyi, kitegeeza nti bo bwe yamaliriza olukuŋŋaana lw'e Kaperabyong babadde bamaze omutegekera nti kati Amuliya togendayo.
Nejjukira nti nno amateeka g'ebyokulonda gafukibwa ebintu amateeka ga mirundi ebiri. Otuba amateeka g'ebyokulonda tugoberera amateeka ga mirundi ebiri. Tugoberera amateeka g'eggwanga n'amateeka g'ebyokulonda nti kituufu by saa 12 amateeka g'ebyokulonda tegakkiriza presidential candidate yenna kuddamu kunoonya kalulu. Naye tegamugaana kweyagalira mu ggwanga lye. Era lyajja kugamba nti okay, oluvannyuma saa 12 okuwera lwaki temwamulese n'agenda mwamuliya n'afuna we yeebaka. Mwayise mu tteeka ki okumulemesa okugenda amuliya bw'abanga gye badde alina okusula mwe ne mumusalirawo okugenda essoroti gy'aba asula. Kati those are some of the questions oli z'asobola okuba nga raisinga mu mbeera efaanaganako bw'ekyo. Kaakati waliwo enkulese nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ate akkiriza okuddayo emabega ate asobole okubanga kubanga bano jjukira ekigendererwa kyabwe kyabadde tetwagala ayingire kibuga. Kati oluvannyuma lw'okutwala obudde obungi Kyagulanyi n'akkiriza n'agamba kale obudde bugenze nina okugenda okwebaka kati mundeke nzire emabega naye ngende nenoonyeze wooteri sigenda genda mu wooteri mmwe gye mukoze eki gye munnondedde. Bw'atyo n'adda emabega eddakiika nga 7 n'afuna wooteri. Bo ntegeera bulungi baali bagiyita Ocean Resort. Bwe mba sigyerabidde bulungi baali bagiyita Ocean Resort bwe yafunye. Era ab'ebyokwerinda baasigadde bamutambulirako. Kaakati omanyi bannayuganda buli kimu kibasanyusa. Kaakati mu ngeri eyeewuunyisa ekisooka ebinyonyi tebitambula kiro. Ekyo kye kituufu. Obudde bwe bufuuka obw'ekiro byonna bigenda gye byebaka. Kakati oba coincidentally kyonna ky'okiyita okusinziira ku ngeri gy'okkiririzaamu but it happened. Abamu bagamba it was a coincidence, abalala bagamba nti no it was supernatural. Wabaddewo obubaka okuva mu ggulu, wabaddewo obubaka obw'enjawulo. Crested crane oba ekinyonyi ky'eggwanga kyalabiddwako. Jjukira mu kampeyini eno Robert Kyagulanyi Ssentamu akabonereke okuleka manvuuli kabadde ka umbrella, kabadde ka national flag, Uganda flag. Kati Uganda flag eyo erimu emblem emuli crested crane eyo. Kakati teyakomye ku appearinga because already it is a link nti onatambula ne national flag. Mu national flag some of obubonero bw'eggwanga ekinyonyi ky'eggwanga ne kijja already kakwate ate ekyokusatu ayagala bukulembeze bwa ggwanga awo ne bacreatinga attachment esooka. Kaakati attachment ey'okubiri gye bacreatinze ekinyonyi kino bwe kituuka kyatuukidde ddala mu maaso ng'emmotoka ya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kaakati okugenda mu maaso kyandibadde si kikulu nnyo. Ekinyonyi ekyo ne kikutamya omutwe mu kyosobola okuyita nti kyabadde kirina kye kibojjogola. Naye era ky'osobola okugamba nti kyabaawinze dawuni emirundi 2 tekyazzeemu. Kakati kisinziira gwe kyokkirizaamu. Atakikkiriza osobola okugamba nti kituufu kyazze dekisanga emmotoka ya Kyagulanyi ne kigenda awaabadde ebyokulya osobola okutwala ekyo. Naye lwe yajja kugamba maama era lwaki kibaawinga emirundi 2 ng'ekipenga. Badde ku exoko nenga abantu bagamba wa mulimba waliwo yagamba nti waliwo ekyajja ne kirinaana simanya kabaka wetto omukama w'ettowolo oli ne bagamba nti kasa kimulinaanya agenda kuwasa paka nakati tawasanga. Omulala n'agamba muve mu ebyo. Abalala bagamba nti wa kano kabonera akeekukunala akalaga nti olaba n'ekinyonyi ky'eggwanga kitunuddemu ne kigamba nti ono yagwanidde okubeera. Ate abaabadde bagamba nti bwe kyamaze ebyo kyabyo Kyagulanyi ng'ayingidde lumbu nakyo ne kibuuka ne kigenda. Kakati jjukira ate naffe abamu tetwabadde kati emboozi gye baagala tugamba gye batugamba. Baatugambye kasa kyamulabye ng'afunye wagenda okwebaka ne kiyingira ne kigenda. But ekyokubiri ekyalabiddwawo kakati wooteri eno ya Ocean kansuula n'erinnya liri.
Robert Kyagulanyi Ssentamu yazze okusula ate basangawo emmotoka ya candidate we NRM ogwanga kakati era nakyo nekyongera nti mu hoteli mwe tusanze nga candidate we NRM waali banakkiriza Kyagulanyi okusulawo oba ontegeera bulungi nnyo oyo minister state minister ndoza wa sports wa sports Jagweyo ekyo nakyo bemu ku bantu bali ba commenting ko but finally Robert Kyagulanyi Ssentamu team yamaze okuba yamufunidde ekifo mu hoteli eyo era bwatyo n'agenda neyeebaka leero tula olunaku luno olwaleero embeera bwetyo bweri ku hoteli eno nga bw'olaba bw'atyo ali mu kuyingira ku hoteli eno tula olunaku luno olwaleero embeera bwetyo bweri ku hoteli eno nga bw'olaba bw'atyo ali mu kuyingira ku hoteli eno tula olunaku luno olwaleero ebyo nno bwe bitu bibiri era awo Kyagulanyi yakoze eki bwe yagenze abali twagala okubaza telefayina olw'ebifaananyi bino banneemwebale babaddeyo we cover 360 kati abunyogeranga wa telefayina ebifaananyi byonna twabaddeyo ate si lugambo nanga byabaddeyo era ne ku channel yaffe ku pages zaffe eza BBS telefayina osologera nolaba footage oyo mu bujjuvu nga we yavudde gye yatandikidde yonna kakati omakya g'olunaku olwaleero tuzze twagale tubalengeze ekifo Kyagulanyi nga we yabadde atuuse okwongera okubalaga we yabadde atuuse olunaku olw'eggulo okusinziira ku bye tulaba almost yabadde atuuse mu kibuga era n'ekimu kati baalese bakiiseewo bugenza okukya olunaku olwaleero nga kikyali okitegeeza n'omusajja yabadde olwedde ekibuga amaze okukola ki okukiyingira abasajja ne bagaana bugaanyi era according to some of the information zetugenze tufuna kyandibanga waliwo abaatuuse time ne bagamba bannaye nedda temukkiriza musajja kuyingira kibuga kubanga in the first place baali bamukkiriza so kyandibanga ku last moment waliwo abagambye nedda bannaye temukkiriza so olunaku olwaleero Kyagulanyi abadde aliment kugenda Serere ate saako n'okukoma Musoroti City away to see oba anaasobola okugiyingira naye era ne ku makya g'olunaku olwaleero baddewo okulwanagana wakati we ne bannaffe ab'ebyokwerinda naye nga tannatandika kutambula asoose kukuba olukuŋŋaana lw'abamawulire n'ayogerako eyo yabaddewo saako n'ensonga y'akalonde kakuume kabanje kati akattu kakyali wano mu kukakuuma ebitongole by'okwerinda bigenda mu maaso kubeera nga bikubagana empawa CDF yavaayo n'agamba bane bamala okukalonda mugende abantu bamwe bagenda kubeerawo kukabakuumira Kyagulanyi agamba bannaye bamala okukalonda temuvaawo kategedde bulungi kati bw'amaliriza okwadressinga ensonga ezo abadde mukambwe mu leero bw'ato n'ayolekera Serere era n'olunaku olwaleero ate era abasirikale ne bamukiika nga tebaagala akozese ate main road ate nga baagala akozese ekkubo ery'ettaka Kyagulanyi kyasoose okujeemera ngenda balekera ebintu ebyo katonda nnyo ku press conference then ate mbatwale pressing mu blockinze ebyo tujja kubiddamu nabyo akawungeezi okengera okuba nga tubategeeza wajana abatambulidde era bijja bitambudde bitya. Have a good day. We are calling upon the citizens of Uganda to actively participate in the voting process, in the election process, voting and protection of the vote. There's nothing illegal about that. I saw Museveni's son coming out to intimidate the people. It's unfortunate that now Museveni's son, Muhoozi, has made himself the spokesperson of the Electoral Commission. Mr. Byabakama is completely silent on this matter. Just like it was in 1980, the military is trying to take over the election process, which the people of Uganda must not accept, because every time the election process is usurped by the military, you have seen the consequences.
omusirikale ali mu Uganda wadde nga pulezidenti abadde agamba abasirikale batono nnyo ye yatuddeyo ng'akyalenge nga nagamba nti abasirikale bagenda okubeera n'amakamwali buli muntu naye ate pulezidenti avuddeyo n'abawa obubaka abasirikale mu buwulire netwaka beetaataganyiza njagala ate bagambeyo nga wembawa ekigenda mu maaso wano pulezidenti agambye abo bannayuganda bannammwe emwagala okutta amawulire aga Kenya amawulire Tanzania amawulire Uganda gali ku kampeyini amawulire gonna maaso g'abannayuganda mangi nga tutunuulidde naffe tetumanya ekiba tegenda kuzzaako bwe tuba tusimbudde wantu oyo yekka yekka Katonda yamanya obuwa olunaku bwagendera. To you, the people of Soroti, now you can see with your own eyes. You can see that even the police is not serving the people of Uganda. The police is serving one family. These people don't believe in what they are doing. What they are doing it to safeguard the gains of one family and to protect the pain of them and the pain of the entire country. We told you that we are going to reach everywhere. And we know the people of Serere are watching us. The police wants to waste our time. And when it's late, they close the road and say time has gone. You have seen this is how they blocked us from campaigning in Amuria. They close the road and they keep us on a roadblock. And then when it's a few minutes to end of time, they open and they say you cannot go there because time has gone. We just fail to understand what the logic is behind these people. Afande, you sat with our team. We are going very far. But what is wrong with using the main road? What is wrong with us using the main road? Now you see, it is as if we are competing with the police. The police is supposed to be a service to all citizens of Uganda. Okay? They are supposed to be serving all citizens of Uganda. But a police officer will come quarreling. Just look at him. Keep your cameras on him. Look at the impunity. I can tell you, you can block the roads, you can harass us, but you cannot force the people of Uganda to love your boss. It has been 40 years. The people of Uganda are tired of Museveni. The people of Uganda are tired of family rule. And the people of Uganda will be free. Bano bemmanya bakira mu by'okugula n'okutunda ettaka n'amayumba bo beesigwa be batakusiba kiwadde Connected Properties be bakuyunga ku maka gag'olubeererako ne gole naye kibanja mpola kati beeyune munywanyi tusange ku ofiisi zaffe ku Kampala Road ku Mabirizi Complex ku mwaliro ogw'omusanvu ne Nansana ku masitoowa ku kizimbe okuli Opportunity Bank ku mwaliro ogwokubiri oba tukubire ku ssimu naawe osobola okufuuka landlord n'ekyapa kyo mu ngalo. Connected Properties.